Mighty Channel TV koli twagala okubanga tukweyanza wona wosinzira okubanga otulaba eno ye Gen Agenda, the generation agenda. Of course tuba twogera ku bintu naddala in the political arena, bintu ebiruma abantu naddala abavubuka, because this is their generation, this is our generation, and we can't see political figures that are standing out okubanga bajja bachikirira abavubuka, and we don't put them on spot, and we don't really get to know what they are up to as far as the youths are concerned, as far as this generation is concerned. Ebintu ebifana bwe bitu njala kubanga nkwebaza era nga nkwaniriza. Welcome aboard wona wosinzira okubanga otulaba. What you need to do is please kindly share this link to as many people as you can. Comment, tell us your concern. We shall also, tujja kubanga comment seasons visiting ndabe chiche mwagala. And then the other thing is link yo gisharing gwali ku TikTok still Mighty Channel TV, gwa ali ku YouTube Mighty Channel TV. Kali tusimbudde nyina honorable omu ku bakyala I think ab'ensonga mu ggwanga lino Uganda, yavuddeyo okubanga yesimbawo. I think you are the only female figure, I don't know, mu Busiro East yesimbyo simanyi, but you bring us to speed. Tukwaniriza, this is Gen Agenda show and this is Mighty Channel TV. Oli otya nyabo nsaba mbulize ku batulaba. Abatulaba aba Mighty Channel manya nze Nasola Irene, omukyala eyesimbye mu Busiro East. Mu Busiro East eyo nzijidde ku kadi y'ekibiina kye bayita Ecological Party, akabonero muzindaalo. Nti nze eddoboozi ly'onkwogerere era nga ndi musanyufu nnyo okubeera wano, nti leero mugenda kunjota buliro. Ebibuuzo byabadde bambuuliza off the camera, now I'm going to answer them on camera. Naye nga ndi musanyufu nnyo nti mu Busiro East si gwe mulundi gwange ogusoose, naye mulundi gwakumeka gwakubiri. Kitegeeza ne mu kalulu akawedde wajja? Yes, nalimu. Era nga ndi mukyala member wa ekibiina ekirala kye bayita Interparty Women's Platform. Eyeriwa? Ekyo ne kibiina ky'abakyala, tulimu ebibiina tubadde 10. Naye kati tugenda n'abalala baasabye okutwegattako ebibiina ebiri politically registered in Uganda. So tugenda kuba ebibiina 15 abali mu mukago ogwawamu. Ensonga lwaki nga abakyala tuvaayo tugambe nti lwaki twegatta wamu. Mulimu ensobi ze tukola mu council oba mu parliament nga twandiyagadde twewagale nti bw'obeera ku floor oyogera ki, kubanga bw'obeera wali nga you don't know the rules of procedure, ng'ate munno ow'ekibiina ekirala yamanyi yandibadde akuwabulamuko. Why don't you accept the knowledge and we go and we shine as women? Because zino ensobi zino ze batukozesa wali Solomon lyafaamu ne bala n'ogambira ddala nti ako kake ka clip akaabaddeyo mukyala teyayogedde nsonga za nsa okiraba. Kati bw'otunuulira ebintu ebyo mu kibiina ng'ekyo kya Interparty Women's Platform, neebaza Katonda nti naliko omukulembeze chairperson bwe namala n'empeereza munnange owa FDC, owa FDC naye bwe yamaze n'aweereza entebe n'agiwa Jema. Kino kiraga ki nti all along nti ebibiina byoyogera ate muli wa Nuupu. Owa Nuupu, oba Nuupu baalimu nga tutandika. Ne mubagoba? Tetwabagoba, ffe tetugoba abantu, tetulina mandate eyo kubanga Uganda yaffenna. As long as you are registered and you have a women's league, you can join us. But they just opt out. Because the principal said, abakyala muli okay, naye for us nga ffe stand yaffe, we are not, for now, we are not part of any political party. Simanyi wali tutandikiddeyo, but anyway, it's good for people to understand. Kino ekibiina ky'abakyala, is it the other side of iPod? Do you also get funds from the government? No. Are you, Ekibiina ky'abakyala kino, the unique thing about it is twatunuulira abakyala abatali mu iPod, ne tutunuulira ebibiina ebitali mu iPod, ne tugamba nti ebibiina bino birina abakyala abasobola ab'ensa abali mu byobufuzi abasobola ababadde beesimbyewo, abalina eddoboozi ly'abantu, abalina numbers, abalina followership, naye nga beetaaga okuba nti mu bino ebyobufuzi every day you grow, every day you learn. You cannot be an island of yourself.
the day lwogamba nti nkomye okuyiga kitegeeza nti gwe tugenda kuziika kiraba kati amagezi ago twagamba nti gakuweebwa munno netugamba nti kati ebibiina ebitali mu iPod naye nga balina Women's League eri function balina abakyala FDC teri mu iPod erimu naye kati Ecological Party teri mu iPod Alliance for National Transformation and teri mu gundi mu iPod CP teri mu iPod kitegeza ne NUP kat because NUP ya join no it has to be a memorandum by opting out when we started in 2023 okay bone bagamba fete tujja kusobola kuba joininga so my question is do you guys get funds from the government and if not why and where do you get funds tufuna funds from government kino twakikolanga abakyala sente muzijja wezirwanira tutuule wamu twogere ku bizibu ebituluma nga abakyala abali mu politics across all political parties because tubeera nabyo besides the house that nze ndi wa green nze ndi wa red nze ndi wa yellow nze ndi wa purple mulimu a common voice nti abakyala bwe tuba nti abakyala b'ebusiro tebalina ddagala mu ddwaliro tebalina bikozesebwa nti amasomero be gaba tegalina bitabo n'owange mu ssomero gy'abeera nga naye ali the same how can we help to amplify that voice nti abakyala be tukiikirira generation ogambe Gen Z generation bwe bateyina mirimu ffe bamaama ffe tukafiiramu kubanga we are most of the times osanga nti bamaama they are the backbone of the family ffe tulabirira abaana n'omusomesa n'omutuusa gy'omutuusiza n'omakinga sure nti n'omulimu afuna tomuleka buli senti yasoma n'otamanya kunoonya nti tafaali ndigaseewa omwana wange afunye akalimu ate ebyo byonna ng'abakyala abali mu kibiina eky'obyobufuzi byonna tubikolera wamu ne tugamba nti abakyala tetukulembeza politics kyokka kwekulaakulanya y'ensonga politics tetumulya ekiraba tasasula bbiiru nti ekirala bwe tuba tugenda mu violence etukwataganako gender based violence ffenna tulya okiraba nti ebiseera ebisinga osanga abakyala nga gwe baagobye ewaka bw'aba wa mudippi ng'ajja kuddukira ew'ekoloje oba ewa Jema amugambe kino bannange nkikoze nti n'omugamba no right now you don't need to run away from home you need to be the woman of that house okay thank you okay honorable ng'ebintu ebyo byonna amagezi gatuweeba bano ne mu politics mwennyini ffenna tufuna ba mentors be tulaba abakyala abamanyikiddwa ab'amannya abakuze mu myaka ababaddewo mu politics abatandika to change the narrative that women can lead ne bakubulira story yaabwe nti bino bye muliko mmwe mugamba mujja bitwazisa bijiiko na fooko doesn't work. Go back to school and study. Go learn this. Go read this book. Ganolaba nti ebyo singa twasalawo kubeera nga gundi simusemberera nono simusemberera oba tosobola kubiyiga okiraba. That's right. So kyekibiina ekyo bye tukoze bingi okwewagala okweyamba n'okulaba nti tujjawo empalana oli ali eri ono ali eri kwekuba bikonde bye temubyagala kwekuba ebikonde we kisaanidde kubanga ojja kusanga mu constituency y'emu nga buli omu political party esimbyewo omukyala mugundi eyo then let us go to campaigning fairly and squarely rather than okuleeta hate speech nga ye yaliwo luli nti kubanga gwe oli wagundi nenkwogerera nenkuwaayiriza nenkuvuma nnyo nenkubiiyisa nenkolaki ng'ate oli mukyala munnange kati okiraba naye there is a way I can solicit for a vote abantu ne bategeera nti nze gundi na bino bye ngenda okukola saba akalulu nga gwe naye tolumba mukyala muno because you want to win the what era ng'ebiseera ebisinga twaliko mu conference eyali ya inter-Afripal for different countries across the world. Desmond Elliot yagamba abakyala mulina ekizibu eki
mwewalana nnyo kiki naddala ab'ebyobufuzi etumubuuza Oga, is Nigeria the same? Nagamba, oh yeah, it is the same. And I'm wondering why you women, you have told me you are from different political parties, how you do it. Because in Niger, that thing no work. It doesn't no work. Kubanga naye politician. Katukugamba, ebintu ebyo kitulaga nti tulina okukula mu maturity mu byoki mu byobufuzi kubanga. Honorable. Njagala tudduke when we talk about your party Gwenga Honorable Irene Nasoro, when we talk about your party ecological party, truth be told now uchimanyi your party is not famous mu bantu obeera otya mu party etali famous mu bantu. Why are you backed by the party that is not known anywhere? And let's begin from there. Where is your party headquarters? Who is your party president? And bani abajirimu abantu nze babuuza. Why? Bagamba buli omu yeeyagaliza. Naye njagala nnyo okwebaza abakyala abavuddeyo ne beesimba mu bibiina ebirino ne baba makaadi ne bakaaba. Tokubye bukubi. Ne bakaaba. Okay. Ne mbajjukiza ekigambo kimu. Omwana azaalibwa ne bamuwa obudde okukula. Era n'alabikako n'asoma era ne tumwenyumirizaamu. If we would all have mentality eyo. Nze nakeera ku makya mu kuyingira ebyobufuzi bwange mu ecological party mu 2016. Ebibiina byonna byaliwo. Naye nga mmaze okulaba nti bannabyabufuzi tulimba nnyo tukola ki ne ngamba I cannot affiliate to myself okuba nti mbeera mu spotlight nga kyengenda okuyiga n'okuwa abantu their own lives. Okay. Ne ngamba akangende ntandike omusingi gwe ndibeera known for. Ne ngusanga mu ecological party. I'm trying to mean ecological party go agitandika. No, since nagitandika nasanga bagitandise naye nga it was more affiliated in the Global Greens Africa wise and international. Nga wano ku ground Kampala Uganda ngateriiwo. Kati nze ne ngamba kanyongere ettaffaali nti ecological party emanyibwe Uganda gyenva kozi sigenda kubeera kunyonyi nga bannanga abalabe bakola ki. Wakijeri international akiri no kyali okuva wekirwani kino ekibiina e Kampala Uganda. Ecological party is registered on 13th August 2009. Yeah. Fully registered party. Why are your headquarters? Headquarters are currently ziri waliko Wasis Mall. Okay. Currently omukulembeze yaliko yali Charles Bale now. Tugenda mu delegates ne tulonda omwami Honorable Muhammad Nsereko ye president. Muhammad Nsereko ki? Ono wafane Kampala. We Kampala. Ye president w'ekibiina kyaffe currently. Nga tacyogerako eyo nga akyogerako. Era kyekyamuleeta last time. No, abadde independent. So sawa zino kyaliko. Ye president. Ne akoma mu byobufuzi nga simutegeera. Ekibiina kya oba tekimuwa maanyi. Alina okukizimba kyekitegeeza okuzimba ekintu n'obeera proud of what you have built. Otherwise ekisinga okutawaanya ebyobufuzi bya leero n'abantu okwekuba n'abantu okulwana nti ogenda mu kibiina nga bazimba dda waliwo abaakusookawo ne bazirwana. Waliwo enkonge. Kati gwe oyagala ova eno ozirwane. My dear, you will face opposition. My dear, you will face all the tantrums. No, I think political person w'amaanyi asobola okujja any day anytime in a political party n'ayuuya ekintu anti era olaba oli ayuuya n'atuuka ekiseera n'atambulamu